Kirizamu ntandikwa kyetukiririzamu kyetugenda okukiririzamu oba tuli mu nyumba zaffe nga tetuli bakwate oba tuli mu makomera oba tuli mu zibaraki zammwe nga mutulugunya oba tufudde tetugenda kulekeraawo tugenda kulwanya eddembe lyaffe ate tujja ddifuna bwe tutalifune abanadawo bajja ddifuna naye tetugenda kulekeraawo. Oluvannyuma lw'okwerinda okuvaawo n'ebiremesa bannakibiina kya NUP ku bbalaza ya wiiki eno okusisinkana abavubuka ku kitabo ky'ekibiina ng'ekimu ku kigendererwa ekyabadde eky'okukunga abavubuka okwenyigira mu kalulu k'abavubuka akasuubirwa okutandika omwezi ogujja wamu n'okutongoza ezimu ku pulogulaamu z'ekibiina nga beetegekera akalulu k'omwaka 2026. Olwaleero pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza nga kano bwe kaabadde akabonero akalaga nti eggwanga terikyalimu bwenkanya era bw'ati asabye Banayuganda okwenyigiramu balabe nga bafuna obwenkanya mu ggwanga lyabwe. Protest that we are going into era nga akalulu ako twagala kagendamu n'obusobozi bwaffe bonna so that Museveni bwagezaako n'akabba nga bwe tusuubira Banayuganda buli omu kubanga bavuddeyo mu bungi buli omu alina ekyokulwanira ebisigadde tunabinnyonnyolagana nga tuvuddeyo ffenna Banayuganda mu bungi bwaffe. Mu ngeri y'emu alaza nnyo olw'engeri abantu mu kibiina gye bagenda maaso nga bawambibwamu nga n'eyasembyeyo ye mukuumi we eri mutwe eyawambiddwa mu bitundu by'emukono wamu n'abalala nti bagenze abamu babatta nga bwe batta Franka Senteza abamu babalemaza nga bwe balemaza juzi Onjima Godfrey gwe tumanyi nga ayitawa abalala babawamba buwambi ne babasaako agasangosango nga bwe bawambye Gaddafi bwe bawamba Akireewo bwe bawamba Wakabi ne babasaako okwetolola bannange abankuuma bandike nga ni mukyangala basobole okuntuusaako bulabe manyi nti target esinga obukulu yenze kati bagezaako okunzijjako bano abantu basobole okuntuukako nga basobola okunkola kye bagala okunkola kyonna naye njagala obategeeza nti nze ndi munnayuganda ng'abalala bonna bano bwe mulaba ndi nabo si be bokka bendi nabo era bwe muba musubira response nga mugisubira kuva mu bano abandi okumpi mwerimbye nze wendi kyonna ekikolobero kye mwagala okunkolako wendi. Era n'agamba nti bino bikolebwa okwongera okubatiisa kyagamba nti oba butya baakuyingira mu kalulu kano wansi w'enteekateeka gye baalangirira emanyiddwa nga protest vote. Mukwano gwange sigenda kulonda nti ngenda kulonda MP ankyusiza embeera kubanga bwe tuba tetukyusiza system yonna ne MP takuyamba ne meya takuyamba. Tugenda mu kalulu kano okugoba ababbi okugoba abasosoze mu mawanga okugoba abatemu Chibaita protest vote. We are going into this protest vote to protest against impunity, against theft of our futures, theft of our hospitals and all our healthcare system simply because you can go to Germany. It's the protest that we are going into. Eranga akalulu ako twagala kagendamu n'obusobozi bwaffe bonna so that Museveni bwagezaako n'akabba nga bwe tusuubira Banayuganda buli omu kubanga bavuddeyo mu bungi buli omu alina ekyokulwanira ebisigadde tunabinnyonnyolagana nga tuvuddeyo ffenna Banayuganda mu bungi